ne Kasana district tugenda kujogerako NRM mu bufunze yajeddiza wa NUP omuna surviving agenda soka kubuuzeeko tutandike program sebo buuza abantu sebo malamusizaako abalabye omukutu gwaffe naye muganda mukulamusizaako kwakuno mbadde sikulabanga ko tubadde mu lutalo lwakusooka kununula bifo byaffe ebyatwala ne program yange esuze ku mukutu gwaffe mwaka guno nakola yeero tetukolangayo nesoodi so bitambula bitya mba nakola nga tunatera okuyingira tunava mu kulonda kituufu bwetwala nambale sikolanga kona so balamusizaako kulamusako muganda nakasanda munange nga tugenda kulebulebu yakubanja luguudo twasuubiza muzeyi twakimuwadde kubanga ne chairman esifo ne kumpi ne kanso natwagitutte kasiri ezimula naye bamuwangudde twamuwangudde NRM mwana wekalanga bakansala abasinga so district yawonyo yabadde nsamba party zamba yekka ana magombo ane twategedde wadiwo obunafu awo tutakuumawo bulungi so katuga kubanja kukolya ffe basubire chorus mukino ekizaani so muzeyi kimwamusubiza mwakimuwadde so mbalamusizaako mwena namusakwandi waffe emityana kaluka emityana nakola loosi nali mpagira mukyala baagala ndiwe NRM nemwagiranga mwanjinaze ne bamukuba ne mugisha patu naye ne bamukuba naye soke kuba n'abajja nabo kozi Kalwanga ye yajja Kalwanga naye yasimatuka kakasa bali kabagenzera mu kooti waliwo police station gye bakansolingaawo ezigoti ninga tebagikansolinga mu bukyamu bakitufe mukoli bali mu challenge so mwena mbalamusizaako ne bannayuganda mwena mwe bali kulonda mwami Museveni obungi bwe muti actually ngogyeko bano abantu ntubano manyi waliwo akantu akasotusesa ti Uganda osekabokaaba kalulu bakanudde Uganda abakabala bali Dubai abakabanja bali mu America Bungereza ne South Africa naye nga ate abakabanja abo sino yesawe na kimu kigali basobola okujja wano ne balonda oba ne bakabanjiza wano ano ate obanja kikyotata nabanja gwe wawola obanja kiwataddeyo okitegera bulungi naye bw'otandika okuwuliza ekiri ku ground kagole munamuli oli munoonyereza osobola okubuuza abantu bagamba nti actually ebbanga lyonna Museveni waba abadde abbaaka akano yakawangudde mwala omusajja bakutwala ne ku kyalo gy'ova mu disitulikiti gy'ova Egomba ne mugabana 5 ku 5 okitegera n'olemererwa omwanyoko gye bamuzaala NRM nemuwangulirayo NRM yafunyeyo 2 omu n'asurvivinga SARS era nga ne luli okitegera ekyo ekintu so ate era nayo yadde confusion yeni buli olwe bawangudde NRM yadde confusion NRM nga buli mubende municipality omukyala yawangudde NRM bonna bananga baama nga bulabe ekyatuuka ku basimewo Nsubuga mu 2020 Kabuye mpozi naye yagenze bwatyo ekisaawe ate namugamba namusanga gye tuli emmere nimuga gwe toyinza kudda mu paala mpezi nga tebanzaala Kasana naga ajja kudda nimuganze n'emiyone zaabwe 10 kulunga kiki kyokka nga tesobola kubeera n'abantu ebitundu byaffe badde n'abantu abaama nze singa okunnuma nze sifaayo omubaka ne bwabawo opposition naye ng'alina omuzinzi kaliza obuzibu bwange ne zaake okuba nga tukulembera emityana ekitundu ekize kikulemberwa abantu ab'amaanyi netukulembera omuntu omujegangaza kimpisa bubi nnyo era kyazzaako kimpisa bubi kinsuza seebase ayagala ave mu palamenti ne bwana tuvuga emyaka 2 naye nga zaake n'obwa zaake bwe kimpisa bubi gundi ono yesimbawo ow'emubende omubaka abaddeyo Bashiri Sempa ye Bashiri Sempa Lubega atajja mu kamifu KNRM waliwo atajja mu kamifu KNRM Semmuli si Semmuli Bashiri alabika Bashiri Sempa teyajja mu kamyufu badde yesimbyewo Basemmuli baddeyo bangi abantu 4 mubaka kyabaddewo kati abadde anti aliyo Bashiri Sempa Bashiri bamuwangudde bamukyala yabagasa naye olutalo lwa NRM mubendo lulese ekyo luli mu tukosa era ne president yakyogeddeko buli kiba kiwulidde ebitundu bingi ebya NRM gye baatuwangu confusion y'NRM gye kyali Egomba saaza okuwangula awo olutalo lwalimu NRM omutali wa Ssengo yali asobola okuwangula oba oli omwana wa independent Ndayiro kwebyawangiza bwe nali mbagira naye yali asookawo ne confusion y'NRM mu bakulembeze bennyini okitegere ekyo so
nze mbebazaako kimu nti mwe bali kulonda bulungi walabe ekyatuuse ebutambala naye bitundu esendoza nagamba waffe Kasaana ndiyo tujja muliro wangamba Kasaana era nsamba namugamba ayinza okuwonawo nsamba naye kijja kuba kizibu kyogenda nakigambanga nti ayinza okuwonawo naye ate nekijja kuba kizibu era yatuyise mu nkwawa kubanga naleka nagide n'omwana atwaleyo ente okuvaayo akawungeezi okujja emityana bankubira essimu nga bikyusa otani okufukukola saawa 2 totomaze dde okulangirya ka Isaac Kamula byakyuka kiro saa 6 Kamula ge mutabani wa Salabaya bamuze Salabaya naye bambi anoonyeza obubaka anoonyeza obubaka ekyo kyakula najja bufuna ajja mala bufuna nenda ono batubye maze okunafuwa ku Kasaana bonna Uganda yonna wona buli omanyi ne batuwangudde ng'abenali kabeerawo ejjinja omukono nireme na confusion yamanyi teza gitege nebe mwakoze mukono osoba binyonyola otya ne balangirira Ssenyonga after 2 hours ne balangirira omulala anti ezo dynamic zaabo kyovola nze ni mwagizi wa mupiira twatule tuza kukiza ndi mani yesobola okutukuba mwabase yes era nga lwakwa stress base nali nswana kisibirako nina mazendo nga batukwe ezo dynamic zibamu mu era nze natunulira nagubira nya akaluluke wakiso na interest nyingi namu amataka mangi kati liyali nina bigate ebintu bibiri nze ngabula musuti yange suti ye emalayo ntandika nti omuntu otandika okujja okunjuza ne wala bakola najja sikyovanze cyane okwesimbawo sisobola kuwadda luwe lwanira kalulu sisobola byabamwami kutamaguzi yakuwangudde mulala ovuma balala sinamulyanga avuma basajja suubi nsereko ali ku mwami Sseŋŋonzi ali ku mukulu Sale abatabadde mu kalulu Sale nenga teyo omuyazi akola statement n'agamba nti nze siri ku byabufuufufu ayagala nnonda tagala tononda obusobozi nnonda naye yakaba amaziga naye oli ali maziga tabanja kaluka Bobi Wine akabira akafo kange bibya najja mugamba diafo muzo ziri wanti nze kwerangirira nomugebe tulina ono bigamba iya ni kyeyune nawo wakakaziri kakana bamuyuze biziza abana bakabakulaba biki byolwanire kifo omulimu gugwawo biki byogendo byanfuna nkwatako byanfuna enyugano ngera kubuyerangi byanfuna kati awo ndoza kyo bafe twagambye abalonzi mutandika okulonda merit busobozi twagamba abantu baffe Kasanda mude mulonde inaale ekyamazima nange kyali kinkwasa ennaku nti ffe ebbanga tumaze nga tulonde inaale mu ekikwatu mu 2016 baleeta bafulaga beera bonna abenaale mu 2016 bawangula bonna bafulaga beera bonna otegere ekyo kintu ekyo batatuwoba agenda lubawa business zive Kasanda zola bazitukola luno luva emyanzi bukuya lugateko mubende ne luno ludde madudu ezazituwa agina zitu otegere ekyo kintu kati twamugambye nti era endagaano eri mu buwandiike nolede batandika dda nosasula watanaba yeri ewaffe ekikwawa kyaffe ekikirira ekikandwa madudu naye wano okuva emyanzi Kasanda bukuya mpaka Kiboga olede eri mugenda mu maaso okitegere ekyo ekintu batandika dokima era president agenda alugulewo maaso okitegere ekyo ekintu n'olukiri waffe tugenda tusaba kuba kati ffe bakomanda bwe tuba tulina okukola ki n'abagabe yayisaawo nakugamba namusanga ku disipuli ya Kasanda nga yenna abikula atya nakugamba etasobola sakigamba wali mu lutasemba wangamba titasobola nagamba Kabuye n'abagabe ne district ekomawo negamba St Patrick ajja kuwonera watonera wewe yatubye bubbi abali mu buyinza ate nakitegeera nange we nategeeredde abatulaba n'abatuliza njala mu kitegeero nze bulijjo mbadde sikisuubirangako nti omuntu opposition asooka obba wenyali nakirabidde Kasanda leero so yangambye nti yamubye opposition yangambye nti jjajja byabadde ayogera kati yabikiriza yaye banzibya akalulu naye nga abanzi ba opposition nange nze nakitegedde ku kalulu kaffe nti omuntu opposition asooka obba omuntu wenyali akewaffe Kasanda kuba nakabaddemu musajja nakakola bwati okukola saa bbiri twategedde bukimu ekivudde mu kulonda nebyatwewunyisa mugenda mulikawunti ne bagigaana omulamuzi n'agigaana bati netumayi 231 myaka 5 tegirwawo jjo gyekulaba ngera bagundi ate nakubira utamaguzi essimu
ne mugamba omwana sanga tutamaguzaawo yavumira ennyo Katikkiro amusanga ku Parliament kumbe otamaguza olaba nti togenda kudda mu Parliament nange obasidandike ne muga tekina muzi nenga gwatonda ofe nakasika ondabulotya ne mugamba nti ngamba kyemmanyi ekiri ku ground bili abiri mu wasima tukabusimatusi kuno tojja kusimatuka kuzekere ekyekintu so ebintu ng'ebyo tutamaguzi wamukubidde yagambye ati tutamaguzi yakutte yanvumye naye nga temukwano gwa namuwonasereza n'agaana okuzinziriza tutamaguzi wamuwula n'agaana osasula 2018 yatuuka mu mbeera eyo teyansasula emitwalo ya 28 sente ndiniya ajja zisasula nazimulekera wamukubidde n'omugalo tutamaguzi ndozaki namuga batono nnyo abasimatuse benayogerako nti otakomawo wagamba muwanga yetawona nakugamba ne Aisha wako nagamba ebutambala naye takomawo era tebakomawo kati betugenda kubizibya byangambyeko kiri ekyamwami zinasooka nempuliza statement ya President Museveni nze ng'omuntu amanyi amateeka obulungi agambe nenegagenda mukuba okusinza President bye yayogera statement gye yakola era natwala obuvunanyizibwa nenkubira abaali ku ground nebanga nti ekituufu abaana baaliwo naye nga si ba mu kitundu bamasinale naye nga lwaki oba ottisa abaana baabwe kiki kyofunamu oli myaka muwanga yingira Parliament mu 2013 yali 2012 kakati emyaka 18 ng'oli mu Parliament kiki oba tofuna naye abantu beeyagaliza nnyo agamba akafo kalina bakange era ne tutamaguzi wedde ayogera kigambo akafo kange era kyovula omwana yababuuza nange nze obuzibu bwa opposition yaffe wano nenjala omuntu ajje mutendera ogubwa president atwege DRFO eyawano mawali tukigatte tukirikawunti tukirabe tikituufu omusajja yakubbye obane nebyo ebiboozibozi ebyo watubye biki byola batubuulireyo tale senta ya nupu yali tebalina tale sente yali luddawa ogimanyi producer wa boy bayagatiranga ebyabwe yali luddawa oli munamawulire batuwulire tale sente yabo tubasinzira bagambe nti Museveni ababa ndio badde abakama byasoma si bituufu bivudde kasanda bye bino basomyemu ngabe nalabye ku gundi ala ni mayanja ainepa president ainepa plus yagambye nti wano bajja bwe buti omukyala yasoma bwe biti oli bwagenda mu koti bamu naye omuntu atayina evidence nze ekisinga okunsisa actually analimba libabweni nakoba mu kaduka 2 mu agenda funa 9%. Nyamunyawa yangambye wa 9% tasukkawo. Byagambe nabone naye gro mu interview yangambye 9% tasukkawo. Anamulimba limba nakoba mu kalu. Kama manyi gabugwa ni gakende kutuka kwa yo. Anamulimba nakoba 2 mu agenda kufuna 9%. Amanyi gakende kutuka kwa yo lewe. Anti kakati njagala tandike okubalamu nti oba wajje no yamba opposition ku byafaayo nefuna abakoba badde 12 parliament yewedde opposition badde bawera 12 badde bawera ndano musamba 3 mu 9 baga kabadde bawera 12 ngamba 2 n'okusoba 12 bamwali kati ina nsambo yonna bojigatte ne bagamba bamu baba bye anti oli wafunye ekituli ekikubba abakuwangudde tubala kugenze mukatimba bikasita wase na guteeka mu wamani tutambo ebyo nti akabadde wakubye ekirwaki omukiriza akubye oli ayina obusobozi obukubba okitegeera bulungi kati tubeera mu byaffe bino ebyettaka oyala oddamu okusoma ekyapa nga kirimanya ga Sentongo Suudi oba nga kirimu SS property Uchibinizimba amaze okuyitako ogenda okunja ku kyapa ekyo obina okuyita mitenderanga janjawulo ebyo luvanyuma nze kasanga kusoka ku ebintu bibiri kasambera ku kyapa nga ku ground ogenda okunzijjako oyina okusinziira ennyo kasantuulako bwenti gwe ba kati kekalulu kasabalangirira oli Matiya awangudde obwa kansala LC3 Emmengo oba yakubye oba teyakubye zimozi baza kooti gwe toli mulamuzi oli mulamuzi ebira tubirekera kooti
ono yena atandika okukola emirimu era natunya mwami Lutaaya ng'agamba mbu Haruna Mubiru yajja ne Kasolo bamubisizaako kati ningamba musajja Haruna Mubiru ono mufumbi w'emmere yali atwalidde bajenti ba Kasolo mmere bambi yali naye akola ssente yali ali mukola ssente Haruna Kasolo mukwano gwa Haruna Mubiru ng'omuntu okumala ebbanga eriwe katugera bagana okutambula nabo kuba weesimbyewo ate n'ekirala Haruna Kasolo yetesiyesibyewo na Lutaaya yali esimbyewo luba nampalanyi bamuyita Lubega oba ani bavubuka beeyi si mpalanyi andu Kasolo yali esimbyewo nampalanyi oyo muganda yange kali gundi tutayiri esimbyewo omusajja mwito ba Lubegani Lutaaya ate lwaki aba yeekwasa Kasolo fene kye kyatutabula buye King Maker bwe yasaze nga bwola byalutamaguzi nakaseke nga ECM yalangiridde ababaka ba Nuupu Eruweero nerangira omubaka eyakoze ebyafaayo nga twali muntu n'omu yali yawangudde nakasongola nga sifulaga peera ono omwana wa Ivan Kyeyune Zungululu ne bamulangira kati ate Isebambi erangiridde basajja Subi Nsereko Ye Kasanda aba NUP boogera biki sinabawulira ddoboozi okuva wa Nabagabe badde banafu bakitegeera twateekawo embeera nga yanjawulo mukko ey'okunnyonnyola abantu tebakoledde bantu bakasanda kati bagenda kukola ki mutani wa Muzeeyi Kabuye Kibulige agenda kukola ki bangamba nti Muzeeyi Kibulige yabadde n'obuyinza ku Kabuye era nga mweeta serezo tuga tulina okusobola Kasolo babasuubuzi ba Kasolo kituufu naziwaayo kali Muzeeyi Kibulige abagenda mufunako buyinza ki erimu nezaake kugambye mpulira ekizibu kinene nnyo ne bwembeera nebase kintakuza omutwe bakwansaara kwesimbawo so mulina olayinga strategy okulaba nti zaake mumusigula yatusima tusekuluna ate nawe abaddewo obuzibu twalina eitha twatulina okukyuzinga omuntu omu ate nga nze nali mbagamba beni ali mubalekere mugisheshatu kituufu mukyalandya nabo astepinga esayi okweni ali muge ekibiina ekiri strong tekiza kukiriza kifo kubanga tekirina mufulaga ne balina baali balina ofuna omuntu nga munafu nnyo kuba mukyalandya nabo alina amaanyi bakoze ebutambala nemulekera Lydia bwaba balina interest muntu wa independent oteekawo omuntu nga munafu kyeswa mafu yatayinza kusobola mwami muwanga nga balina okuleka ono omwana gundi mukiibi Elias ateekewo embeera kakana muwanga ngali awo mukwano gwange ng'omuntu sajja watu n'ebizibu bye yafunye alina okulwana ennyo lwakuba tuteekeddeko ti mwami Sseggona bagenda muyamba kubanga tosobola kutwala abantu mu kitundu nga bijambiya ne bakola komosheni gye bakola naye bakubireyo n'amasasi ne batakukwata ate ng'ezibu kyafunye abantu banno badde bamukozesezza nga yafunye amalala mu banne bakuze nabyobuzi mwagatandika omumanya mu 2003 nga bakoze ekibiina kye bakiyita popular resistance against president okyulyanga nnyo sewandajja kinga munaye yalimu mutawani wange sewandajja yalimu kakati nze wenategerera nga ndi mwana mutono akamala pisetu okubirira okitegerera ekyo ekintu naye awo nawona bamwami Sseggona bazi batambula nabo bamwami Sseggona baali bakyali ene wasa abasajja 2011 bajja natandika okubeera awamu batambula kali bwogamba nti ekifo kye mwami Mwanga ne influence era asobola okugamba Bobi Wine nti atuswala tusa kuleeta Walukagga mwami Sseggona ate sindikiti bandigiwadde kigozi sempala naye yalemmerera okubyogera ate nasigala nga abakomerera nalangira ne constituency zaabwe nkalu be balina omutaasa bajja mutaasa naye adde oba negotiata balungi nnyo nze mwami pulezidenti yansonyi kibali mwami Besigye bagenda muta mwami Museveni yakulaga nze we natiya mwami Museveni oyo titeeka ali mugamba amala okuwangula ayisayo emyezi emirala 3 kulayira kitali kwa pulezidenti balala we Kenya ya papa I mean we Tanzania bamulangira mu office sigula nga bagitwala mwami Museveni agamba oba oyagala genda kone mu kooti mala okusotinga ebyekooti ayagala ogenda mu nsiko genda nawe okusotinga mu nsiko kalowe omusajja wo yekwe kati wali amunoonya amuhiding myself soka gamba ndi ali under arrest nawe nagane tosobola kubeera bibiri omulundi yagamba ali under arrest nagamba ate nekwesa netugamba which is which paka live na ganti kati nekwesa nenga bwokakasa nti Bobi Wine asobola okwekweka ku gavumenti tekisoboka kati nzo yezungulu mubeeramu
atali muzungulu gwazanyo ali mu katemba ati protest vote ya teriyo nakugamba sagama teriyo kabanji kakume kalonde stupid slogan ati abana batabamaze mu balimba anti kyova gaye bwamanda ne yirimba nakoma 2.3 mugugu wa 9% ekitene nnyo 10 kuteni mwajuku agena kali babakoma agena kuba bagamba bakomawo mbule ekigambo kya Jobaga era jafunayo kyebabula slogan etya kati nga twali mugundi ono gundi yaddala 2.2 mugumu simanye ebyaffe byaddala abadavuganya bakyalibe tajja kulayira emeri eze gundi anokoma baganti kakati kuluno nti kanoni kabanyi kakume sima kakole kotya damo kabanyi kali ani abantu abali ku mujja emirala nnyo abe bali ba makedo abebweru ne bakadama ne basangome bali mu kuganya ku masingo balungi yo kushishumi balungi okusinga ku ground wa ground tebasobola tukako Afrika sana bali mu limira bali babivuddeko dda tibalina budde bategede muzeeyi paka 2.3 tebayiri ku ebyombo kati jana ne basomesa kino ekirala waliwo omuntu omu yagambye kakati America egera ngendo na kyogera kuna kigenda mu kibasomesa nti one Uganda tebanga kutwala eri America ya Bongereza era America okuwako kyekola nina soka kuita ku Bongereza ategedde mu 7 ya wangu America egera kulaawo kyo era bakuli bibozi nawe yo boga sibaze babyogera abaroko mposi boogera buli nsi ya Africa kuba babbi abazungu babbi bateka mu bitayagala bagala tukirize ebisiyagala tubyaga ategere ekyekintu ate mwami Trump gwenze nsomako obulungi namutegeera nnyo tagenda mu kintu America kyetafu interest za America zino soka mu byonna era kyamuta Venezuela kuba mafuta gayo ekiri mu balwanya Iran mafuta ga Iran ekiri mu balwanya mu Rwanda ne Gaza byanfuna ategere ekyekintu soka tiwano maskini Uganda akwagazaaki so tewali agenda taasa taliyo President Museveni alina okufuga ekisanja kiri kiggwako kozi Katonda yamujjula ebya Katonda ekyo kyamazima kiri nti Mwami Museveni akimanyi nesa zinaasobola okufa akimanyi nti okufa tteeka otegere kiki era tekiyinza nakubeerawo mbu kimwogeze simanyi akimanyi nti okufa tteeka so talina budde bwamala nsonga kati bano beyawangudde bawamagezi kibati ababobi waye tebalina kiddako akikiwalinze yala bafulumye n'etteeka omuntu abadde namba 2 ayingire abeere Ssaabaminisita ayingire mu gavumenti abeere Ssaabaminisita wabeera ayina crowd ndowooza Kenya yakikolako ku mwami mugenzi Odinga yamugengira mu gavumenti tukole anti basiru bafaayo ku interest zaabwe zokubava ku kyaggwanga Mwami Odinga yali afaayo ku kyeggwanga kyobola abakabira ye bafunye mu buli kimu kyonna kye byetaaga ye tetabaddeko president abalwaniridde ofuna share yaabwe buli kimu kyonna abakali kya Odinga bakifunye kaligoma ekyo kitegeeza nti Bobi Wine okubeera prime minister wa Uganda Buganda byebegenda okufuna biba bingi nti oba olwanirira keeki yaffe ya Buganda prime minister ayina obuyinza nti ye head of government business muteeka ye head otegeera kati golaba Bobi Wine naye tasobola anti bwebuzibe bayina abo bana nimba gambe kale kyo kiganyi bamuleke nga abeerero aje mu parliament direct abeerero ekyo kisikibi abeerero direct atabiri tebeta tezze mubanabyabufuzi buli mwa balonja kya namba 2 bajinonyi byokuvuganya biddemu amaani naye kati yayisaawo ne millions ebbiri ziyafuna muli yafuna millions 3.6 last election yasaza akakadde kamu oba bamubinga bwagamba bamubba kikyatayina ayina evidence yala fomu tewali ziriwa munyagwa yangambye ayina ezimu zayina zaabo bana baagala tebasobola kuŋŋaanya DRF ate mwemyali alwani yakafooke bo baali balina tageti yabe nga baagala wakira abaka 100 omusaala gweyongereko gotakimenti buli anedda vane ku ebyo gavumenti buli mwaka wa Bobi Wine million 2 buli mwezi zirina okusoma kwa kawo kali balaba ka 100 bilioni 2
Okitegedde bulungi nga zigenda ku akawunti ye. Ntabakwala bya iPod. Bino bya iPod bijja luvannyuma. Okitegedde bulungi n'ebirala. Kubasereze emmotoka abalina obbatemako pasenti bawuli akaba yobere mwami Bashir. Bashir yakye kyamawula. Naganze sijja zikuwasa. Okitegedde kiki banyunyusi. So ebyobufuzi wano kati wakati wange naawe Mwai Museveni atuli mpaka bia 3 obo oti obo kirizo batukirizo obo gando wewe sasa obo kolotya Mwai Museveni mpaka bia 3 mupozi na katonda ya mojo ekyo kibira mu kubira njala kugamba ekigambo kino Mwai Museveni kuni yawangu dakalulu mu harali nze kugamba we narondera 221 Museveni afuna obululu 217 Museveni afuna obululu 2 wazzemu okulondera mwembe gwe yafunye obululu kwata napu y'abalonzi kuno ate abalonzi twade bangi obwe yafunye obululu 10-16 Museveni afuna obululu 17 bune we yalondera wali emagere Bobi Wine yafuna 8 President Museveni afuna obululu 2 n'okusoba naye nga mu kalulu akaweddemu President Museveni yafuna obululu oba bwali 3 babuza n'obuuza ni abo muwadde buno yafunye ebyo 2 plus Sikuzo musajja bamwadde akalulu mu byalo wala kati tunula yakiri ku gondi local government kopimira kabiri ne bakansana mu kibuga abina ali manja bawangu balodi kansana musajja oserujo jibaka mu kubinde ekyaleero bawulu tusobala banga bazimu tugenda kuba mbu Bilao bamutegese kunta so kuwangula uhuru katabu tasobola kugamba biro kuri tasobola eyo gundi ya uhuru Kampala se President Museveni kitwazemu nakikwata nyakina akina mu lage nakiwumira mu bukadde ne gwana akirekera najja kinyo ne bano nga banafiza nnyo opposition nalabya ababaka abensa basemuju bani babakubyaka buswavu bwennyini Go chimedi mu America eriyo mwaka gwemanyi nga akisi inya ndera bidde abadde mu parliament ya America emyaka 5 ne Bungereza nyina bwe nalaba nga abadde myaka 3 myaka 2 myaka 4 ali mu parliament osura super semuju nafa abene ali mu gutuwagira mu myaka 15 n'oleta George Mwami Museveni agenda kumira parliament yalo asite n'ebigere kisoke singa mu bakuloka buloka ye ayagala kibuloka nze ndiawo mekawa tibita tibi mukiyise agera kumira parliament ya kisanja kino nenyina ja kuberenge ya sekenose bazambali bano bakawali atano kukolola mu parliament sikula speaker amuyita amuga jobeko kyoyogera obadogamba kisebo ayinza okukolola atano kukolola baseru Kenya mulokuba avuga emirambo mu constituency mu ambulance na abalonzi nabo bali so ekimu ku bintu byasuzze okulaba nga opposition ekoze by'olukwero bali confusion era balangira ne confusion embi ya 3 mugumu bafuna mwenda 9% abaka bajja funa 2 bonajja lwaki opposition bajjaganya nnyo okugwa kw'abantu bampuuga babe abanuupu abanuupu ogate abanuupu era nalabye nyina musajja wa Sebamala yaŋŋambye nti twawonye abasajja obutatwogere wa Sebamala yakajjeeyo twawonye kubanga wadde bajje Masaka bamala okuba mpuga ne banne ate nga bajje wa Sebamala yali abakozi kyoba Sebamala yabagambye opposition leader ali hosi yafa ebya Uganda munafu nnyo mu opposition leader bazaala Bobi Wine one yeye nyini teyeyisanga mu kulembeze teyeyisanga mu twagala obuyinza akyali mubiri ebintu by'okukuba hiiti zaabwe by'abayimbi by'okukubalaga n'abakubye ekivulu kino n'abakubye egundi Arua yakola olukuŋŋaana n'amala essaawa 2 mu kkubo teyafuna yadde kansala mu Arua teyafuna wadde kansala gwe linda leero ekigenda okuva mu bibuga bamukubye ku mutendera gwa local government ndoza mu Buganda yafisiza awaani yafisiza Mpigi nafisa Namayanja nafisa Buyukwe nafisa ne Luweero eyerwengo ebizu byayo bwe mwabimanyi kyagibafumisiza so ne local government nalabi bangambye nti ebusoga lutalo lwa Kadaga namwogero lwalese bano 8 ogwo 8 era nabo bakimanyi nga bakamala okuwanga nabo bakimanyi oli abayogedde ki era bagambye omwana oyo gundi oyo
yamuga sirika mangu baba mwiru bakimanyi lwaki bazze ye mwiru akimanyi toza era bade balina kusamulinga oyo swengere bamuyigirize biki ebitambula bakaluya oli na wayo yayogedde ambeerwa akiya wangu kwa mzee yakola statement wenyine yiganga nagamba Anita Amongi nti yokola sikyagala Kigundi alirudda lwaki mwamuyise kada lwaki mwayise namuganza so mzee kati yanyiza olutalo luno bano okujja era agenda kitereza tukataleze eni ale bia zetu mukubiga twale ebifo bingi ena ale muweruwa n'emyaka emirala mingi nobala okuba nti mwemugifunamu naye nawe nja kukutwala kubanga besuuti gyokubye tosobola butayogera NRM ate lwaki motoka enyirira gyenyiriramu gyovuga kati nga lwaki toyogera NRM no sikugyogerera muzeeyi baile muzeeyi nze nina ekizibu kimu kati nze olaba ntandika okuwagira Arsenal mu 9 Arsenal eni emyaka 9 ekyagimpagiza olabamu abaddugavu bangi nze ne bakuba Arsenal sigigwamu baddugavu bwe bagikuwagiza naye kati bonna abasinga bonna bagwamu Afirika era kati okyagiwagira zibimbira ku kintu mba nkwagala so oyagala muzeeyi sibaamu bintu byakwetayita makulu muzeeyi tukiza nti asobola okuwuula kituufu bantu bangi twagala kinyi bali positioni yawano eri ekukonfusinga n'ogamba kazigale ku muzeeyi so kati option gw'onaalonda kati gwe liyale njatugenda empolampola nga sigona abadde akukiikyo nagamba fe tumusimbyeko walukagga abula mwawonye nabbosa nakugamba sagamba nti oyo nga fe tubyembyataiza ati kisoboka abasajja abakulu nga ffe abasajja abakulu nga ffe nga nange etambula nti mutane nga baŋŋamba nti mbaka waabo ye nabbosa oli omukazi waffe kasanda abadde nga yogera kigambo kimu wali nga twakayingira kino ekisanja komishoni yaffe yakujja nakyemalira mu ntebe nga atoseva mu palamenti nga tamujjeo nanti nga mujja tatuwa tactics kyenababuuza lumu yagamba tuba Museveni w'amaanyi atambule ku switi nga talina abasirikale neŋŋamba moderator bamuyita kungu nemugo wayimbuliza omukyalo oyo nti nga bwe yakiraba mu nsi ki pulezidenti atambula ku switi ng'omusiru nga talina abasirikale nsi ki nga abaana bano bebagala odumbiya era baba n'abasirikale abantu babeera mu distance eri kabere mwami Kagame ng'atambula mu Rwanda ekiro nenyenyenyenyo force ebeera awo kati awo abagamba ati singa ababata bana abasirikale asobola muyola ye mubongo be nabagabe bwalowooza nabagabe atusaze nnyo banne twali twato actually okibere muna musangako awantu nembaga ate muwa kazinda nze bwentu bwenkola nabagamba oyo simusiraamu ayimira ate mbasiraamu tandika tula wansi beera awo actually namugamba vane mubakyala abasiraamu genda otulere mba anti mega mugage tulere mubutebe muzeeyi mubulangira era abantu batwika ne baseka nagamba emusi tugenda kuziika tuna gye tulaga temutuwa bana byanfuzi tugetuziika abantu tebakuba engalo bati naluka mukasanda ng'akubye ebipanda bitibye twayo genda bannaye kyo kituufu katono gwe balonze Rebecca ani natukunda twala kikozi jja kubanga balabona omuwala w'ebuyuge Diana Mutasiga Diana muwala mukozi oyo Diana ye abamulina bannange atayira okujja mu palamenti tasaaga kasanda yali yakola era waliyo omukyalo omusomesa mwerabidde erinnya bweyo bukuya yalina okubeera MP nendo za president yamuwa ekifo mu gundi minisitule kyamu simanyi ekyamukuta obutadamu naye yali mukyala mulungi nnyo ye kasana ono yagenzeyo mulungi kiwala kikozi mu bufunze Kamulega ye yasigadde yeka naye ajja kuyingira ajja mala ayingira abantu batwiki bamukooyi bwewasinga omuntu omutwalo gumu 13,221 guno nokoma mu mubiri ku buli 120 tandi oba ogudde kiboga NRM yajeze yonna nakimwero yasigadde yonna nekyankwanzi yonna nakaseke yonna musajja wangala ni mayanja yasinze enange yekaika gwe badde mpagirayo nange gwe mbadde ine kachoka kamutika kamanyi manji kai umwe kasajja kabigamba ate musajja wange ala ni musajja musajja musiri alipole nega likalika yayeka ku street yayingira ate parliament yayingira
Nekalika chofa kawiyekaawo ku street awo katundanga ngoya wakaja nawo nedduuka awo ku mini price kabitegeera okukwasa olugoye kaluteka mu kaveera ate ne kakuwa akaveera kalala nakakuwe empale erina okugulu okumu musajja wange Alan yadde sobola kubona kuba mukakamu ennyo kyekimunjagaza oyo ne padde senkungu naye yabitya padde omanyi era yali gundi yali kyamaani wa Buganda wabavubuka oyo Masaka naye mukakamu nnyo bavubuka bakaka kali padde yatya n'okubita ebbi Alan manya simanyi bwana abiddamu simanyi kubanga akusanga n'akola ayogera mpolampola kati ate byobuzi bya Uganda birimu oli muyaye nnyo mwami Kyofu yali tasobola muleka ne walabye mwami Segundi ng'ayambadde n'ekikyali ng'omuguu w'eddalu mwami Lutamaguzi yamala mu tisaati eyenaku ezo nya zawera nnyo nga gye mulabamu akafo kange omwana atukana kwambu bwamukwata amubeera wala kuba ayinza kamera ayinza n'essimu jjali yali yatabuzi akyo benumbira kumpi bamukansolingi bamugende ensitekoma kwekyo bamugye mu Kampala baleke ate kati nkubuulya amazima ate kati nakitegedde yadde oli mukulu wange ate kati yenda ali mugenda kwangulirwa nnyo Kampala owulidde settlement za mwami bali mwezi yabagenze nze kolya bana Kampala nange bali mwezi gwemanyi obulungi yoyo era baba bakumujangira mukyamu myezi eki munamala okulayira sewanda jangamye nti kati waliwo abo abeebwayisaawo abatunda ennyaanya kukubo babaganye babawadde ewiki sezo nga bavuddeko kati ate bali mu kukaaba kale Lukwago yatuyamba naye tebamulonda balina okubaako agakutereza Kampala mwami Sudi si bulaba niyanza nnyo okunkyaza bannayuganda mbasaba mukuuma emirembe ensi tekoma leero ngera bwe najja mbagamba ensi tekoma kugwe gwe yadde beesimba ne bakuwangula ensi ekyatambulira ddala nnyo kija n'ebyokukola bingi niyanza nnyo okunkyaza nebaza baproducer baffe mwebale nnyo nammwe ne bannayuganda abatwawo nambalamusizzaako mazima